era chovura Bobi Wine mugezi buli kitundu mwatuuka abayamaze takutegeera kiki ekiriyo ku ttaka mu byobufuzi sina byobufuzi byokka in fact nga presidential candidate buli kitundu kyotuukamu osooka kumanya kalicha yaabwe beeyisa batya nebye balya biki basuubula ki ngo osaka buli kimu buli mawulire agabakwatako ogamanye olulimi buli kimu oba obitegeera. Now Bobi Wine ebyo byonna buli kitundu kyatuuka mwabimanye. Bobi Wine nga tanatuuka mu koboko yasooka ku onyonyereza n'amanya by'obufuzi wa webyesigamye kati wulira ono yasooka okunyoma Bobi Wine n'amugamba nti Bobi Wine talina kyali mu koboko naye Dr. Charles Ayume bwe yakuba Anito manye bwe yagamba abantu abo mubeerabira abampangudde banuupu ate wagamba nga talina kyali nuupu koboko etuuse yeetya era in fact Bobi Wine kyakoze. That's why some of NRM members are panicking nga bagamba nti omwana tabanga yatuyingira mudda abantu abawagizi bakyagulanye nanga mwendi mbasaba kino tukole ng'abajaasi bwe bakora eri komanda waabwe bwe beesiga. In fact mu maje tonyoma biragiro bya komanda bwakugamba nti kora kino kyokola osooka kukikora n'obuuza oluvannyuma. Kati naffe nayagadde twesige Kyagulanye Senta mu Robert tusooke tukirize kyakora tuli mu buuza oluvannyuma tunyonyole. Alright, pana Flashlight Channel Uganda tuyanza nnyo okutwagala tusiima bye mukola tusiima okubeera ku mikutu gyaffe tusiima okutusharinga everywhere nenga mu kubeebaza tutumirako mikono gyaffe mwenna abali mu nsi eno ya Uganda naddala mu abali mu diaspora abali mu Switzerland abali mu Denmark abali mu Australia abali mu South Africa abali Abu Dhabi abali mu Oman abali mu Dubai abali mu Qatar abali mu Italy abali mu Spain German nyizo boto bamalayo olunaku olwaleero naye ate nammwe abannayuganda wanaate mmwe tubibaza nnyako ensusu mutuweereddewo nnyo nammwe mwebale nnyo tusiimira ddala mwebale nnyo mwebale ddala obutava ku mukutu gwaffe okutusharinga and subscribing us elsewhere n'ekirala kyesajja okwerabira obategeeza nti COVID-19 is real bannaffe bannayuganda mwekuume oba muliridde oba mulibula oba muliwa please kindly mwekuume obulamu tubwetaaga ate tubasaba temwambala masks kuba nti no police erimo baddusa temwambala masks wanti no waliwo problem yambala mask wanti you're protecting your father your brother your sister and mention other people mwebale nnyo olunaku olwo tukomye ne Mukulu Byarugaba ge mukyasinza okwagala ennyo mu nsi eno abamu adadde amannya abamu amugambye nti no ye Dr. Nani Kalisa yafa amuzze mu bigere abamu ne mugamba nti no ye Katonda omupya amanyi okola prediction wano Uganda ezibaawo amanya mwadde mangi mwebale kumwagalira ddala so n'olw'ensonga eyo awo ngendo tandikira nti Mukulu Byarugaba atanya okubeera n'ensonga buli lwayogera ku bannayuganda ebintu ebibaddewo mwenna mubiraba so n'olw'ensonga eyo njagala batwala direct sijja bamalira biseera kwa Mukulu Byarugaba yatudde dda atuuse wano amaze okwetereeza kakati abamu ayina ebintu data bategeeza mbwongo bwamwe n'abazibukula abamu mwamwita dose nti edozi yamwe abayina ekikuluma n'olya Mukulu Byarugaba oludda mu mbeera naye twe oba topic yaffe y'olunaku olwaleero mwagisabye abasinga ku mmwe nti Mukulu Byarugaba abakoleko ka analysis nti Bobi Wine bwe yagenda ekoboko n'endoosinga omwami owa NRM gwe bayita Dr. Ayume naye ate nga wa NRM ekintu ekyo kyawawaziza amatu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu ne twebuuza
kitegeeza ki Bobi Wine na recommending n'agamba nti why muwono omuntu ono namutekako mu kisago ensi yonna yatidde kitegeeza ki ate parties endala ne muvaayo nga minebwa mingi bwe muwogera komve tulina ogenda direct omukulu Byarugaba omugwe mwayise amanye okubategeeza ensonga naziva obufo ku nfo ne muzitegeera obulungi mukulu Byarugaba tukomyewo tutuuse wotera okubeera wano mbaramusiza nga bulijjo naye muba otumidde oyerabidde tulina n'emikono gyaffe mu Northern Ireland olwo omusajja yansindikira masiki oyo yabeera mu Northern Ireland yasindise masiki oyo so nawe nkutumidde abantu babadde bambuze ng'otumirako omuntu omu ne SK and JK ogwo gwe bangamba nti mutumira nnyo naye mwona muli mikwano gyange naye Sara naye mukwano gwange nnyo so mwona mbatumiddeko naye katono nnyo ku kya masks nga bw'oyogera covid is real sisobola kugibuusa amaaso kyobola wano oyo mujjukidde lwakuba yatusindikira nitugula masiki ningabira abantu naye waliwo ekintu ekyankanze mu Kampala jo natuuse bwe nabadde mpita bwe bantambula nze masiki sijambala nga ndi omu protected definitely naye bwe ntuuka mu densely populated area lazima njiteekako naye bwe nabadde ntambula nga abantu muzeeyi yambala masiki bajja kukwata wali bwe nakiridde keninga ninjambala bwe nakiridde ninsanga ku mini price abamanyi Kampala nga waliwo ekikwekweto nga bakwata buli muntu atayambadde masiki nga bamutuuza wali in fact mu mawulire bagambye nti bakute abantu abasuka 1,000 naye abantu abasuka mu 1,000 abo narabye nga kinkutteko nnyo omuntu nga tayambadde masiki omukuba oluyi n'ekikonde n'omukasuka wali n'obakwata bonna n'obateeka mu motoka owulira engeri gye tutangira mu covid mu Uganda bonna n'obakwata n'obateeka mu motoka emu naye nga ng'otangira covid naye olwaliro olwo gwe nayogedde naye nangamba nti Byarugaba bwe bantaba abamu bamanyi nnyonyereza akola beje babatwara ku CPS orabe sente ze babajjako nga abantu babwe baze kubajjayo abampuliza n'abaturaba masiki kati zibadde ku zimu za 2,000 ngeyo eyiyo naye endala oluusi za 1,000 n'ekikwewuunyisa nti abantu mu polisi beekwata okuvaayo 5,000 10,000 ekyo kyewuunyisa ensi kye tuliko naye ate ng'obatutte n'obatwala mu kkomera bonna oba 1,200 kale kantu kebagamba nti nno tulinawo covid cash ebyo byembagamba n'ebirala ate n'abapoliisi mwegendereze abantu osanga batandise okulumalenga nti timunafuna omusaala gyammwe okumala emyezi 3 n'alabye omuntu ng'agamba nti nedda abantu bamaze ennaku emyezi mingi nga tibanafuna musaala gyabwe kati babapangidde akasente bayinza kubanga ti si kyemuliko yes mutangira covid ne mubeere begendereza mubeere ng'abantu mubeere nako obuntu omuntu nga tayambadde masiki ekimukubya oluyi n'ekikonde n'ensambagere kiki ekisembayo imwe abapoliisi you are part and parcel of the state nga government yagura masks egwanga lyawa government bilioni za 5.9 okugura mask mu Uganda yonna bali batajetinga milioni nga 3.3 ite 1 billions ezogura masks kumpi muri muna Uganda abafuna obanyonya nibakubura there very few ezo sente zonna mwaziba timwagura masks eze mwagura entono zifanagana nenapi z'abaana
nabadde njogerako n'omuntu omulwa leero ngamba nti nzirina bbira waka naye nawarizibwa kugula endala nga ziri nga blanket nti n'omukka okussa tiguyitamu nga za government. So ekyo nkireese engeri gye ndabyemu abaana nga babonaabona wali nga babakuba lwa masks kankirekaawo. Nenga chocho mukuru ya Rugabe ekintu ekyo kikulu nyo kyennyamiza nti government kakati kuli abatanso okutugamba nti the flashlight channel Uganda kyaka government yabawa sente mutanso okwogera government yes ekitufu government etuwanga sente nenga lwaki tukola ekintu kino tino tutangira bannaffe balemo okufa ebituuseko ku mirirano gyaffe mu Uganda n'awalala n'abannaffe abafudde. We know what it means to lose somebody's life. So ffe twetaddemu that urge, that energy mfe tusobole tuyambagane. That's what tuli mubagamba bobo osobola ngo eno ne pound yomugituwe tukole mask baida na pound 5 ziso tukole masks. So no lensonga eyo government etuwanga sente tetuwanga sente za bulanga abode mu kigamba tetuwanga no lwa 5 government etuwanga no lwa 5 okola bino tukikola moyo gwa gwanga twetaaga government jagala empye kusanga ngoli mulamu katuvewa katako kumulama gafugo na kulwa lero. Yes mukuru ya Rugabe. Yes lwachi abana ba people abantu nabaloza bwe batonga bekiri Rogers abana Uganda banji bagara nnyo politics mukarabanga akantu kangu kubanga natasoma ne yasoma politics oluso sanga nga muntu politically active nokumumanya nga mumanya nokusoma tiyasoma. In fact nze ekyemaze okutegeera politics nze siraba nesomero lisomesa politics ono kankure Rogers kintu kya buzaale omwana azalibwa nga munabyabufuzi ifa banabyabufuzi bemuraba nobwo oddayo edda nga we twasomera nga tulina baana bato bw'olabye byafaayo bye ojjukira n'omanya nti era wali active politically naye ng'olusi tokimanyi. So ebyo tusoma mu ssomero oyongerezako bwongeze naye omwana omunabyabufuzi akura ng'alimu ebyobufuzi oyongereza bwongeze ebyafaayo ebyo tusoma just now. Kyagulanyi yagenze mu kuboko n'atongoza oba nayendosinga Dr. Ayume ali ku kadi ya NRM naye nga sinatuuka ku ekyo nkireese kubanga n'alabye abantu nga batusaba mbabuulire kitegeeza ki analysis. Yes kubanga abantu bangi ab'omu opposition n'okusingira ddala aba FDC ne Democratic Party bendabye nga barumba Bobi Wine nga bamugamba nti ono musajja ayagala kutulya mu olukwe nti yandituuka ne lwakitura n'agamba nti mulonde Museveni. That's no sense. Ebyobufuzi byonna mu nsi buli kitundu kyotuukamu osooka kukola ekyo tuyita feasibility study, political dynamics surrounding that area nozitegeera. Kyovula Bobi Wine mugezi buli kitundu mwatuuka abayamazira kutegeera kiki ekiriyo ku ttaka mu byobufuzi. Sina byobufuzi byokka, in fact nga presidential candidate buli kitundu kyotuukamu osooka kumanya culture yaabwe beeyisa batya, ne bye balya biki, basuubula ki, osaka buli kimu, buli mawulire agabakwatako ogamanyi, olulimi buli kimu oba obitegeera. Now Bobi Wine ebyo byonna buli kitundu kyatuukamu abimanye. Bobi Wine nga tanatuuka mu koboko yasooka ku onyonyereza n'amanya by'obufuzi webyesigamye mu bitundu ebimu balina political fathers na mothers mu bitundu ebimu nga waliwo omuntu wa mutawaana nobwo oba nga tali ku side yo tomwogerako nnyo bubiira tomulumba. Kifaanagana ku Bobi Wine bwe yagenda ekamuli, bwe yagenda ekamuli mwalaba nga alumba kadaaga. Tikisoboka omunabyabufuzi omugezi bwato bwakola
era Bobi Wine ne Kamuli yabagamba nti nga mpangude senga wa phone mugezi nnyo muwa n'ekifo ali kadaga yes oyo ye munabyabufuzi kubanga mukamuli in fact ne busogo okutwalira awamu bwoba nga oli munabyabufuzi ategeera olinga Bobi Wine torumba kadaga abamukiriza mu banji abasobora kumuwa akaruru nga wa NRM ni badda ne wa Bobi Wine nga president. Ekyo kyentoro kugamba abantu nti okulonda kwa Uganda kati kwachukira ddala. Kadaga asobola kuwangula Kamuli yonna n'agiwangula ku 80% wa NRM. Bobi Wine n'agiwangula n'asinga mu Museveni. Abantu akantu ka individualism movement system of governance yabaremera mpanga twamara emyaka mingi ako kantu ne katuremeramo. Now tugende ko boko murabe abantu abamu tibamanyi bino byengenda kubabuulira ebikwata ku Dr. Ayume oyo muvubuka oyo mwana Dr. Charles Ayume mutabani w'omugenzi wa Francis Ayume yali Attorney General mu government eno ya Museveni. Ifa baliwo nga tulina na kyetumanyi nga tulina byetumanyi ebingi. Francis Ayume yali Attorney General wa President Museveni naye uliriza bino nga tukyusa constitution okujaho ekomo ku bisanja y'omuntu omu uliriza nga yali Attorney General naye nga takiriza mu kukyusa ebisanja. Attorney General mu kiseera ekyo owuliriza tata wa Ayume. Yes, tata wa Ayume. Kati ffe tubamanyi abatakirizanga mu bisanja nankabirwa baani bangi ba muntu bamatembe tubamanyi. Nene Ayume yali omukubo ate nga Attorney General naye nga takweka navayo nayogera omulaba nti yali munabyabufuzi alina integrity and very principled. Tu nga wamanyi nnyo ewaabwe Dr. Ayume. Yes, ekyokusatu ngamba Francis Ayume tata wa Ayume. Then ewe chagira okufuuka n'omuntu w'amaanyi nnyo n'okusinga we yali political sympathy eyajja oluvannyuma lw'omusajja oyo okufa. Era okufa kwe fe abaaliwo mu kiseera ekyo bwe tujjukira yafiira mu moto accident. Yali moto accident. Naye moto accident eyo n'olwaleero bw'obuuza abalugwara beeyo nakati bo bagiyita nge moto accident yali scientific. Okitegedde? Ekigambo scientific kyajja dda. Kati ekimotoka if I can recall oba kyali kirole ky'amagye kiryoke kimutume tiyavaawo actually yarava ewaabwe engulu ng'ajja mu Kampala. Kakati enfa gye yafaamu abantu abangi eyo tibamatira ne bakisirikira eyo. Kati raba omwana bwakura nayagala kufuuka munabyabufuzi nga taata we abalugwara ne bajjukira taata we. Mu Uganda ekigambo ekyo ky'omwana kyagenda nnyo wala mu byobufuzi byaffe nti oyo omwana Yusufu Lule wali omumanyi omugenzi Yusufu Lule n'amakubo mutabani we singa tiyakola political branda nze nzijjukira mu kiseera ekyo nali active nga ndi wa NRM yenga wa DP. Mu kiseera ekyo twaberanga na joint campaigns naye mu kiseera ekyo wa Rubaga North nze ng'omuwagizi wa Kayongo kubanga nga nali mpagira NRM twafuna ekizibu ekitagambika.
mutabani w'omugenzi Yusuf Rure era nayo yerure yatubonyabonya mu joint campaigns nzomu ku bantu abamu abasaranga amagezi nti barange musara amagezi Rure tasooka kwogera kuba okimanyi lwaki bwe yasookanga okwogera ng'ababuuza banange ngende genda ng'agenda nga bayinere mutusigarako abayinere nga tusigarako batono nnyo nga bantu bona bagenzi ng'ebigambo kiki anti kakati bajukiranga taata we era kyenkugamba n'enfa gye yafaamu naye yari yinza kuba yali nga scientific kubanga ye first chairman wa National Resistance Movement. Wow. So tiyatuuka bambe yafiire yafanga tibana so ekyo kintu kyali kyamutawaana no yatuuka kubanga yafugako nafuga enaku nkaaga zokka ne bamujjako eyamujjako omukubo ye President Museveni nga bagamba nti yava ku muramwa naye kandi egwe kugenda nnyo wala naye ekyengezako kubagamba nti abaana abaze nga bagenda mu bifo by'abataata baabwe politically mu Uganda kize nga kikola impact y'amaanyi oraba mugenzi Musisi gwe yavaawo omwana n'ayingira oraba ono Dr. Sebunya bwe yafa oyo mwana nze abamu bamukolera kampini yenze kati mwana we ye kati ye MP eyawaaba n'ajjayo mukwano gwange wakayima nga mukunyonya akalulu titwatawaana taata we Katonda musaasire yatera nnyo okunywa akenge we twatunga nga batugamba nti ife twamatidde dda mutugulire omwenge gwaffe nga bwe yakora twakuba akalulu lwa mwana so ekyengeza kugamba nti abaana bano abaze babeera mu bigere by'abataata baabwe naye nga bataata baabwe oluusi bafa mu ngeri ya kyewuunyo ya kiwatukira baze bafune kye tuyita political sympathy y'amaanyi kati olaba bo bonna benkugamba bonna baze nga babeera bwe batyo naawe bw'omala kutegeera eyo puliyambo gye nkuwaddeko Ayume n'ogenda mu Koboko ng'ebyo byonna obimanyi n'olaba mutabani we nga yeesimbyeko ate nga n'ekyomukisa omubi oba omulungi nga Bobi Wine talinayo candidate gwe ekyokola tolwanyisa mwana oyo ekisooka muvubuka generation yo ekyokubiri oyo mwana yeesimbyewo n'omuntu ow'amaanyi mu NRM ate nga minisita Anite eyamala kugamba nti teri muntu yadde n'omu asobola kujja mu Koboko nga tayise munze ng'amaze n'okunyooma Bobi Wine nti tasaanidde nti eno tasobola kujjayo. What do you do politically ku mwana oyo? Okola ki? Waliwo n'ebirala ekyenaaligaseeko naye mu by'obufuzi nyinza kukireka kubanga naye ekyengezako kubagamba mu by'obufuzi bw'oba olina ba opponents basatu bonna mu buzito tibenkana osobola mu by'obufuzi okukwatako omu ba babiri n'oba sponsoringa against the other opponent ng'olaba yandeba dangerous okusinga bano no sponsoringa banne ne bakukubira oli opponent omulala n'ayitamu naye nga ye nga talina busarwa eri gy'oli okitegedde kati Bobi Wine ebyo byazanya oluusi bibeera waggulu ku bantu aba bulijjo ne batandika okumuvuma abantu abamanyi Anite yaani mu Koboko n'oddamu n'otandika okuvuma Bobi Wine nti awagidde omuntu wa NRM mu nkwewuunya bw'obeera mu nabyabufuzi. So Bobi Wine kye yakoze eyo kadi y'ebyobufuzi gye yazanye yarudde okulabika. In fact wetwogerera NRM ni Koboko. So many diehards of NRM are in a disarray. Yabakubya akantu ka bomu
nikaba bunyabonya buri muntu agamba katukole ki buri muntu ayogera kike Anita ye yavuliyo n'agamba nti omwana ono tulina kumuddiso tulina kumwewara ono si waffe kati wulira ono yasooka okunyoma Bobi Wine n'amugamba nti Bobi Wine talina kyali mu koboko naye Dr. Charles Ayume bwe yakuba Anita omanyi bwe yagamba abantu abo mubeerabira abampangudde banuupu ate wagamba nga talina kyali nuupu koboko etuuse yeetya n'olwaleero Anita yamaze okubuulira abantu nti nabagamba nti nuupu ye yankuba muraba bwaze n'awagira omuntu we okiraba so ekyo kyokka oraba mu kampu ya NRM they in disarray lwa kigambo lwa kuwagirwa kwa Bobi Wine. Now Bobi Wine gwe mumanyi si gwe gusoose okuwagira omuntu atali wa mu kibiina kye. Bobi Wine yagenze Luwere na Kaseke n'awagira candidate wa Democratic Party ali ku nkumbi Honorable Rutamaguzi n'agamba nti akalulu konna mu kawono. In fact Bobi Wine yagende Maracha n'awagira candidate wa FDC n'agamba nti muwono. Oyo ye Bobi Wine ife kitumwagaza kyekyo omwana alengera nnyo wala. Bobi Wine nga president ye kyanyonya ayagala abantu abanamukirizamu ayagala emikwano mu parliament ayagala babaka abangi mu parliament naye kusingira n'emikwano na Judge Baza nga tukyusa constitution eno nga president akyusa constitution nga ayagala afuge mpaka kino nakyo mukiwulirize nga ayagala kufuga mpaka nga bajeweko ku myaka baburwayo aba opposition baburwayo abantu anaboka baburwayo abantu anaboka ekiteso bakiremesa aba opposition bali batono naye kikuraga nti abantu abamu mu NRM bangi in fact bangi bavayo ni begata ku bano nga bano baba convincinze mikwano gyabwe ni bakwatira wamu so feche twagara babaka bangi mu parliament twagara mikwano nyingi mu parliament n'okusingira ddala NRM nabo tubetaaga bwoba yagala kufuga eggwanga ofuga buli omu abantu ba NRM tulina yabarungi naye na kino kankibajukize President Museveni yali Masindi gwe yali Masindi omubaka omu wa East Africa nga wa Democratic Party yagendayo naye taba mu rukungana president lwe yalimu bamuyita Mbidde era president yagamba bwati ngabwe turi wano katwaniriza omugenyi wa DP na yesi mubinga abarara eyo ye good DP kye kigambo kye yakozesa good DP naye mu byobufuzi mwe timuzanya ekigambo ekyo kya good DP kya byebimu ebyateeka ne DP kutaka nga kivudde eri nakyo basuuramu kati bon ni batandika kweyawula mu bokka na bokka gwe bad DP gwe nze ndi good DP nga kivudde eri no mu NRM kamba buulire weewaawo Kyagulanyi tiyakyogedde mulimu good NRM era in fact Bobi Wine kyakoze that's why some of NRM members are panicking nga bagamba nti omwana tabanga yatuyingira mudda ate ekyomukisa omulungi ku lunaku olwo babateeka ku Zoom bonna Bobi Wine ne Charles Ayume ku mukuto ogumu NBS na Bobi Wine yanjagaziza omwana oyo wabula na presentation y'omwana oyo naye yamunjagaziza
kubanga Ayume naye yaraba lale eyali mu koboko na in fact nakugamba naruddeho kugiraba. How people were chanting, people power, our power. Ayume bwe yaraba Bobi Wine ngagamba nti mumpera omwana ono akaruru simumanyi nenze nga amusomako mwana mugezi tumuwa akaruru. Ndowooza ba NRM baali balowooza nti ono mwana bw'anaatuuka ku TV ajja ku disowninga Bobi Wine. Omanyi bwe yagamba I am humbled kulaba omuntu nga Bobi Wine n'atuuka mu kuboko nawe nanzikiririzaamu n'agamba nti mumpa akaruru. Kitegeeza amaanyi gendina, amaanyi g'abantu mugaraba. Oraba bwe kitambula. So abantu bangi mu kigenderere musookenga munyonyereze omukulembeze yenna bwe mumuwa obukulembeze ekyayogera kyonna nga tonamulumba sooka onyonyereze bwaki yayogedde kino. Okay. Kakati kasooka tujjukizeko bannaffe abali ku mukutu the Flashlight Channel Uganda nti Mukulu Byarugaba kyali mu kunnyonnyola essaawa zino oba wakatwegattako tweyanzizza akyali mu kututegeeza Bobi Wine oku-endorse nga oba to endorse Dr. Ayume eri mu koboko kitegeeza ki eri ensi kuba waliwo parties eziri mu panic nga zino za NRM za DPs FDC ziri mu panic bebuuza lwaki Bobi Wine at this moment oku-endorse omuntu owa NRM kitegeeza ki eri ensi. Mukulu Byarugaba kyali kati ali mu kutunnyonnyola mu kututegeeza kitegeeza ki kino kise temubula kikyaliko kyekyaliko kwa mwakisaba mwagala kukitegeera. Mukulu Byarugaba genda maaso. In fact ng'amaliriza abantu abawagizi bakyagulanye nanga mwendi mbasaba kino tukole ng'abajaasi bwe bakola eri komanda waabwe bwe beesiga. In fact mu maje tonyooma biragiro bya komanda bwakugamba nti kola kino kyokola osooka kukikola n'obuuza oluvannyuma. Kati naffe naaliyagadde twesige Kyagulanye Senta mu Robert tusooke tukirize kyakola tuli mubuuza oluvannyuma tunyonnyole naye nga timusoose kukola ki okuvaayo nimugamba onuyani weewaawo abanuupu mbeebaza sinalabayo omuntu omu wa nuupu alumba Kyagulanye. Kino nkireese nga bwe mwansaba n'alabye squares mu DP ne FDC na NRM be balumba candidate waffe. Kati kwe kuba okusabula mbadde nsabula abo abantu FDC ne DP mutuje kwa kajanja Kyagulanye amanyi kyakola ate naffe abamuraba politically tumanyi ekyakola nti kyabadde kituufu yabadde penalty y'amaanyi. Naye ekyo ng'akimaze njagala kusooka kubategeeza omwana oni gwe nabagamba Nobert aliho olwaleero bamutadde bamuzizayo mu kooti e Kayunga wali gye bamukwatira. Omwana oyo gwe nabagamba nti y'omu ku ba bodyguard ba Kyagulanye abali private bamutadde kati muwulirize ekyembagamba era nabagamba nti abantu bano timugenda kutuzanyisa era bawuli Malende Shamimu Malende she's superb. Ono muwara muto mugezi nnyo asomye nnyo abantu b'e Kampala mumumpeera akalulu abeere mupi wa Kampala ku tiketi ya nuupu omusabidde akalulu kamaanyi nga bwenzize nga nkola. Abantu bonna abanuupu omukyala abo bawolereza tabasaba yadde n'ekikulu free of charge. Malende weebale nnyo weebale ddala. Wabula kambabulire nga bwe nabagamba nti abantu bano tebagenda kutuzanyisa ekyo munaakolanga kyonna mujja kukinyonyoka nga tubatadde ku nninga. Now aliwo bamukwatira kibuku bamukwata nga bagamba nti y'omu eyakasuka
kara kantu ke twaraba nga we bari batidde Kyagulanye government bagamba nti yari bomu mu mateeka ga Uganda buli bwokwatibwa n'ekintu kye bayita military hardware you have to be court martialed totwalibwa mu kote za bulijjo bwaba yakanyuga bomu ekibatwaliza mu koti y'abantu ababulijjo kiki na okitegedde anti mukwabuga kato kaddemu nti bakusanga ng'olina hardware eya military yonna ng'aka kantu ka kanesta ke basula yaka in fact nubwo bwo musipi nubwo ekibe ekiso nubwo kaba kaso kunanga kamaje nubwo bwo musipi obengato bakutwala mu koti masho lwacha aliho kati raba aliho gwe bagamba yakasuka kabomu ate mutite mu koti y'abantu babulijjo mbebaziza basebo batyagwe nanti oyogere bigambo ebyo byonna kiba kibaraga okutagara kwe mutagaramu kati omwana kumpe week ali mu nkomyo ali mu komera mugenda kumusasula ki yes muja obo musango nja kusoka mbuze malende nti bamusomedde musango ki ekyo nakyo kikuru aja kumbulira so ekyo mbadde njagala tumalize nakyo kwekyo naye nsanyuse nnyo nti malende anunudde omumu ku balwanyi baffe gwe tumanyi nta bamukwatira bwereere kubanga ne bomu gye yava kamera zizo ne zakyagulanye zakwata kabomu gye kava ne aliho gye yarayimirire ne Kyagulanye tubaraba bonna nga beekanga oba endowooza eri waliyo muzimu gwa aliyo gwe gwakakasuka naye engeri gye gukyali mu kooti ate nga ya kooti ya bulijjo katulinde turabe. Okay, n'olw'ensonga yabatulaba ku mukutu the flashlight channel Uganda Byarugaba badde atutegeezaako ensonga lwaki nti Bobi Wine okuwa omukisa gwe bayita Dr. Ayume eri mu Koboko kitegeeza kyerinsi kati amaze obbannyonnyola n'abategeeza nti nowaayo ebimu ku ebyo Bobi Wine ali agement ekyokubiri Bobi Wine alabire wala kwati eyinayo candidate eri so n'agamba why ajja kumusupportinga mu buli ngeri yonna n'ekyokubiri kisembyeyo atutegeezeza ono omwami gwe bakwata gwe bayita aliho Nobert bagamba yakasuka ka grenade bakabomo bakaki ngayagala kusanyawo Kyagulanye Bobi Wine ni atenge teka ligamba bakukwata ng'oli muntu wa bulijjo ng'oyina military hardware owoleza mu court martial ey'abanamagye lwaki aliyo bamutadde nga tebamututte eri kirabika ebigambo bya Byarugaba babuliriza nnyo n'ogamba why betusukka wano embeera mbi era twebaza n'omukyala gwe bayita oyo judge lawyer Malende yesimbe kwa MP mu Kampala sija lawyer naye mukuba lawyers nyabo tukwebaziza nnyo nupo okubeerawo